Ekisooka mwami Muhoozi Najjali Gino Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako niwaba alina byandowoozaako okuggyako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye gyetulowooza nti nsigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera, bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimu kulabibwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne baabira nabo tebinkwatako. Nti kimu kyokka kye mugamba bw'abanga alowooza nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okukulembera eggwanga lino adde ku mulimu gwe ng'omusirikale. Ekyokubiri, lwaki tayogera ku nsonga zetwogerako bw'abanga ddayagala kwogera ku byabufuzi? Lwaki tayogera ku kutyoola eddembe ly'obuntu, ku demokrasiya ate n'okuyigganya abavuganya? Kubanga gy'akomya ayogedde agamba nti omu ku bavuganya ajja kusaasaanyizibwa mu kalulu akajja. Ebyo byogerwa munnamagye ali mu magye nga ddala professional soldier. Ndowooza Gino Muhoozi bw'aba adde alina byalya oba byanywa birekeraawo, oba si ekyo aggyemu ekyambalo ky'amagye ajje mu byobufuzi. Naye si kifaananyi kirungi kya munnamagye mutendeke kyagezaako okulaga. N'olwekyo byayogera tebinjigula ttama saagala na kumanya gyabyogerera. Abamu ku abo watongozza nabo omukago guno gwa Democratic Alliance balina gye baafuba otuse mu gwe bayise ogwa Holy Alliance. Balina ekirowoozo era mu kwagala okuteesa n'abali mu buyenzi pulezidenti bamuweeyo emyaka 3. Simanyi oba namwe mukigula eno mu Democratic Alliance oba ekyo kyakomye ku geeti. Sinnaba kukwataganako n'ekirowoozo ekyo. N'olwekyo abakirina baba bakirina oboolyawo kibeeramu ebyo ebirijja tuba tusobodde okufuna entabagana nabo. Dokita ekimu ku bintu ebikulu lwaki kyabulabe nnyo bannansi otabwe bamwaganya kuleeta birowoozo nti balina ebirowoozo bingi nnyo. Ebimu babireeta mu kwagala, ebirala byakutya nakwekengera, ebirala byakugamba nti waaki tuweeyo omuwendo guno. Naye ebirowoozo byonna tebirina mwaganya okusobola okuttaanyizibwa obulungi mu bubi bwabyo. Naye ekyo ekirowoozo sinaba kisanga. Ebirowoozo ebyange nalanduula bwe bisimbye. Ekisooka okwogera ku mateeka ag'ebyokulonda n'okujjulula obukulembeze, political and electoral reforms. Awo wali ekinyusi wenjagala okukwataganira bannange twogere ku ebyo ebisoboka. Era bwe ndaba omunnabyabufuzi yenna ategeeza eggwanga nti ebyo si bikulu naye ogenda mu kalulu kyekikulu, manya nti ebyobufuzi abirimu nga kinyumo era tafunanga budde kwebuulira bugazi bw'ebyo bye tuyiseemu. Mbadde mu bululu bungi nnyo nga eyesimbyewo oba ng'awagira mu ekyo sayike eziyise 7 6 mu zo mbadde active okubya ddala mu CA nga nfuuse musajja mukulu asobola okulonda. CA nali wa myaka 18 nyinza oga nsaagoberera nnyo naye akalulu akaddako aka 96 kansanga mu university. N'olwekyo ngoberedde nnyo ebyobufuzi n'ababikola n'abakakaalukanya. Era ensonga lwaki olumu twetwaliza bannaffe dokita abantu abamu bwe twali tuvuganya nabo mu 96 abaatukuba amayinja n'otwogera ebisongo katukola nabo ku ludda oluvuganya. So ebyobufuzi engeri gye bizze bitambulamu tulina okumanya nti abantu bajjulukuka, naye okujjulukuka mulina okwogera nabo. Nze ndi mu paalamenti nyina ababaka bangi aba-NRM nga bali mu NRM naye nga batambulira mu kutya, era nga bawa essuubi nti eggwanga lisobola okukyusa obuubu netambula bulala, balabanga essuubi weeriri. N'olwekyo bannayuganda ne bannabyabufuzi okutyaŋŋana n'okusongebwamu buli omu okusonga munno olunwe. Nagambye nti twogere n'aba-NRM. Aba-NRM bwe mugenda mu IPOD gye mubadde ebbanga era mubadde temutula nabo, mubadde mutula n'abaani mu paalamenti bwe bayingira baba beeyambudde NRM. Ndowooza bannabyabufuzi balina okugyawo obukuusa. Kye sikkaanya nakyo ye muntu yenna okugamba nti agenda kuteesa ne Gino Museveni ng'omuntu oyo aba anoonya mulimu. Okuteesaganya ne bannaffe bano betutakkaanya nabo tuze tukyogera lunyera nkyeddamu kulina okubeera mu mbeera ennambulukufu, structured meeting eriko agenda
naye temunabagenda mu meeting musobola okusooka okwerumako nti tutwale agenda kikubanga meeting esooka tugatukanye ku agenda kali mu opposition munagikanyizaako ate mu lukiiko lwawamu so bwe njogera ku nsiisira ennene oba omuti omunene oba tenti ennene tutule wansi twogere nga opposition mwe muli n'ebyo ekyokubiri temugenda kubyogera ku bwogezi n'okuteekawo embeera okuwaliriza bibeewo mu byobufuzi tebakugabira bugabizi mwaganya mwokolera obanja bubanje olina okuteekawo embeera ekkirizisa oyo alowooza nti w'amaanyi nnyo n'aliko okweraba mu ndabirwamu ey'obunafu n'okutegeera nti alina okuwuliriza